okuwuliza ku ddoboozi lyo. Wow. Hello everyone. Okay. Nsanyuse balaba. Nsanyuse okuva nga nkomyewo wano ku Top TV. Okay. Nja kwebaza mukama olw'omusumba ffe, Musumba Jackson Senyonga ne tiimu yonna beebale okubeera mu kisa gye tuli muwaso eri abantu abaweereza mukama mu mwoyo ne mu mazima. Alright, ekyo by the way kirungi nnyo naye ng'obadde obulidde wa wali wagenda mu America oba obadde mu Uganda wano? Nogejjogezi. Wendi woli era mpereza mukama n'ennyumba yonna y'amaanyi nnyo ng'esoose genda wansi. Bwe papa ogenda waggulu, fame without a flame flies away. I understand. How is church? Oli mu online ministry oba kakati wagamba kansokera ng'empumule mu COVID? Wow, church is fine. Tulina network eya Zoom, tulina network eya Facebook, tulina network eya one-on-one meetings. Tulina missional communities. Tuba meeting abantu possibly by the grace of God and more so abantu tuba traininga abekanisa. Amaanyi g'ekyaki si abantu abakuŋŋaana. Amaanyi g'ekyaki abantu abategedde mukama. Omuntu ategedde mukama aba in position okubanga ayimirira oba agenze mu kizimbe oba tagenze mu kizimbe. Kati omusumba kyasooka okukola kwe kulaga abantu Yesu. Bw'abalaga Yesu omuntu bazze ku kyakyo batazze abasigala ne Yesu. So kati okusinziira ku generation gye tulimu tukozesa networking systems, gadgets eza Zoom, ne tukozesa gadgets, of course we use our phones, ne tuba nga tubulira enjiri ku Zoom, okusingira ddala Zoom ekoze bulungi, ne Telegram ekoze bulungi, it can accommodate 150 people, ekoze bulungi, and then of course Facebook Live ekola bulungi. Personally sikola nnyo Facebook Live. I just do a write up but nkoza nnyo Zoom ne missional communities. Omuntu wali yatulaba abantu manyi boogera nnyo naye banjagala oluusi ne baleeta omuntu n'abanyonnyola. Wali abantu abagamba amasaati bagagala abasumba babadde tebakyalina ssente mbwera abasumba mwena temulina emirimu gyammwe gyali gya mu kanisa ffe abagoberezi tuleeta ebiweebwayo tuleeta kimu eky'ekkumi naye muwamma njagala obakakasembu mu abantu abali ebigambo byammwe nga mulowooza nti ffe tubadde tetubeerawo mubadde temuliiwo? Wow. Tubeerawo waliwo kituyita sustainability. Tetuli sustained by money. Tuli sustained by God. So the issue is not money. The issue is God. Ate God yali so good nti alina money ne gold mu ye. So one, it goes beyond money. Kubeera mu nsi muno ne Katonda providinga abantu be oba abalokole oba si baki si balokole kubanga bonna abantu be. Omubi bw'alumba abatatta balokole bokka n'abatali balokole abakola ki oluusi abasaanyaawo. Kati ekitubeezaawo ye Katonda oyo gwe tukkiriza kati bwe tumukkiriza n'atukubira ekkubo ne mu ddungu. Kati ffe abalokole ate tulina okulagira Katonda wano wennyini nti mulungi. Why? Kubanga agabiridde mu ddungu muno abaddewo nnyo. He has been good, too good. I don't know other people but was abamwagala abaddewo. Some of us tulina ebintu byetukola bingi foundational wise nga byetaaga ssente ate tojja ziiya mu ngeri eri negative. Wasalawo obeere mulokole togenda kukola corruption lwakuba ate munange oyagala ssente. Sina corruption no. Bingi biri eyo. Naye nga Musumba Ivan tuddeko saidi eri ng'ovudde ku ky'obusumba nti oli muyimbi kati music abadde atambula atya olina ekibiina kye weegasseeko bibino manyi bibaddewo n'ekirala njagala otubulire ku ntalo ezibaddewo obadde osirise Lanek baali balina entalo zaabwe ne bavayo Prince Nick balinawo obuzibuzi bwabwo nga temwavaayo kommwe abasumba te nga muli bayimbi okuba nga mulina kyemwogerako. Waliwo kye tuyita perception ne revelation. Perception kyekyo kintu ky'opasiivinze nti kirina omusingi. Bw'okipasiivinga n'okipasuuyinga. Revelation kyekintu ekikubikuliddwa n'otegeera amakulu gaakyo. Kati ebintu badde bigenda mu maaso in pursuit of a team, in pursuit of an organization. Naye ebintu ebimu tobibuukira kubanga oluusi tomanyi gye byava. Kati gwe tolina kibiina ky'olimu? Nze currently now nalinga mu Yunaga yene yaba Prince Nick. Yunaga naye yagenda ne phasinga mukaawo nefuna questions ng'omuntu being a leader nemba nga sijja kwenyigira mu bintu directly binandetera buzibu. So nemba nga wendi as a gospel artist ate n'abatandika Yunaga mba manyi personal friends bonna bafuna idea eyo. Bwe bavaayo nga batandise okuba n'entalo gwe tekyakuyisa bubi?
Oh, champisa bubi because it was a picture of lack of order. It was a picture of lack of order, and two, Chalaga being position minded than organizational minded. You know, God checks the heart, and whatever you do from the heart does not hurt. Totally. Rebuilding and making up. There is a shaking for clarity. So it's good. Sometimes the enemy kicks in. Narrator, disorder for order. And as I'm speaking now, there is order coming up. Oh, okay. Nina kintu njagala okubuuza kubanga abantu abato bagala nnyo kimanya abantu bagamba nti lwaki kati osanganga abayimbi abamu aba gospel ba ending up n'abaami abatali baabwe ate nga si balokole ate olugira nga bavayo nga batandika okwewandiisa obuntu depression banange tetwamanya kakati nga omusumba basista bana abayimbi bwe bagamba mbu bagenda ne ba ending up n'abasajja abatali baabwe ate ne bavayo ne batugamba mbu bali mu depression gweobasalira musango ki oba oba wamagezi ki? Wow. Buli kintu kyonna, back to the point. Okay. If you don't discover who you are, you can't recover. It's disturbing many people. Okay. But discovering actually you recover because life is a discovery through Christ. Okay. You can't discover in the world. You discover through Christ to challenge the world. Or no challenging ensi sikubanga omanyi nnyo ne kubanga olino yali mugo w'amaanyi. So sister yenna oba omwana omuwala yenna atamanyi kikyali terogamba baana abawala you don't chip like chips and chicken. Oh yeah. You know, to pick up whatever you meet on the way. So you need to know that you're packed up by the Holy Spirit. Fast forward. You're not supposed to be yoked to non-believers. That is the point of focus. You should know that this is me and I'm Sister Nachejwe and this is where I'm going. This is who I am. Brother so and so. And brother so and so. So the devil will strike. Not Haji. Stand Jack striking. Alwanyiso mwami wodola. Hajja striking alwanyiso omukyala wo. Okay. But you have to have a point of focus. Who I am. Ono mumanyi mbadde naye ndagawa naye agasa kijendi. Two. Oleme kugattaganya bintu. Oba greedy okwagala nnyo sente n'okulaga komanya abayimbi abamu kyembalabyeko they want to prove a point bwayimbamu ayagala gye bajje wantu ajje nga alina emmotoka nnungi gy'avuga ajje nga ayambadde bulungi nnyo bamuwaane ate ng'ebiseera ebisinga fe abalabi ddala ng'oyimba nnyimba za gospel tetugenda tutandika kutunuulira ky'oyambadde. We're actually going to listen to what is coming out of it because we want to be you have a very big point. Yeah. Let me tell you something. It's good to discover who you are. Bange ensi tegen sigwasoose okuba ku nsi. Mwasotona myaka 10 nga Abraham. Okitegeera. Kati when you rush, you crash. Okay. Because you get the money. Buli muntu alina ofuna sente. It's true. Njigira ku basumba baffe abakulu. Pastor Jackson. Yeah. Emyaka twalokokera wano tubadde wano. I mean, they have been tested. Yeah. If you are not tested, you can't be trusted. Okay? So bwemba nesimu ye million ye10 tesigeza nti nina sente. The issue is not the phone. The issue is me who governs the phone. So kati bwemba netaga sente tezina kunvuga crazy. Mwanzeetaaga kituufu naye nino zifuga. So many kids of God abana bakatonda besanze bali driven si ba sister bokka ne ba brother amalala kakubulire the dangerous place mu nsi ekyokubeeramu. One of the dangerous places kyosobola obeeramu mu nsi is up there. Ekifo ekikyasinza okubeera dangerous okubeeramu kyekifo kya dola kyalimu nga buli muntu akulaba nga buli muntu akutuma nenze nga tekintuma ojja kunsanga ali mu kasiripa nga dola mbadde naawe tekintuma owonye ebintu bingi China naga malala kakati kikyekyendayo nyenyonyi tejja kunkwasa abatamanyi dola kambawulira awonye ebintu bingi era nze mbalaba wano nga amalala gali eri waggulu ne ngamba mukama kawansi okwate ku mwana nga bwe wankwatako batero gamba nti oba tonnayita otenda naye nga munenga tudde ku music soko otwemu awo akapera abantu bagamba kati man of God has preached atubuliridde katudde ku music soko otwemu akapera abantu bajjukira kayimba kenyuzijukire nnyako kayimbo baki oba emisongo luyimba lwonna mulyato abantu byasike basinga okumanyirako kweyagala nnyimbe bannange lwasimba lulala naye okimanyi nga ye tetunagenda ku lyato abantu bagamba ofana pasita bugembe enjogera mufaanagana oli muganda we ekintu ekyo
One time I flew out from Uganda nengenda mu nsemu nenjogera mu church ya Ugandan people. Okay. Ne bangamba we confirm now that you're the brother to Pastor Wilson. Olunga lwaki toyimba ne bakakuwa ebibyo byonna. Kati munnange. Abo wandiyimbye mangu ago. Waliwo ekintu kye bayita loyalty. Okay. Loyalty. Ne mu maka. Bw'oyagala amaka gaggawale gw'omukyala. Loyalty bwe bwesimbu mu Luganda. Loyalty, connection and being real. Okay. Bw'oyagala amaka gaggawale mugawale ne bbaawo ofuuka musiru. Okay. As in, you make things happen. Ne mu kanisa. Bible egamba magezi gensi busirusiru bwa Katonda. So kati since then one twatandika Light God Church. Okay. Nga tuli abantu 9. Light the World kati worship house. Ya Pastor Bugembe. Musumba Wilson musumbange since then one. Loyalty. Muwereza nkola naye buli woba n'omuntu n'omukyala wafumbira omusajja for the past 10 years 20-30. Bata ndikufaanagana baba n'ebintu bingi kyogambe ennaku zino ofaanana naffe omutegedde gwenjogera tunaatera emyaka gikyali ene oli mweru naye wabula no Pastor Ivan oli mweru mumanyi naye nga asooka otwembaire wakapera kubanga nakadde kagendera ddala twagala kali akakuleta abantu bakujukirako basimba akapya akapya kogenda kayimba nesooka otwemulyati kale Mukama mulyato mwali sebo kabaka Dadi mulyato mwali sebo muyite Kumyao. By the way, talking about singing, oyimbira dyanga Pastor Bugembe yongezaako ko kati. Oluyimba luno lugamba ino limbolo Mukama njagala kumanya. Lugenda bwe lusooka otimbire tumalireyo. Tumalireyo akayimba ako. Akamulyato. Wa edola ngonchunyiza. Asinna kuchunya abantu balina okujjukira obadde obuze. Wow. Mukama mulyato mwali sebo kabaka ngoddamu nti mulyato mwali. Mulyato mwali. Dadi mulyato mwali sebo muyite. Mulyato mwali. Mukama mulyato mwali sebo kabaka. Mulyato mwali. Nengo uli amwagala okubanga mufanaganya amaloboozi. So oli ayinza ogamba just because ya commentating us. So that's why mwagala ofanaganya. Yeah, until you have a pastor, you lose your posture. Bw'oba tolina musumba toba na kifo kyo mu Mukama. Kituufu. Kubanga omusumba, you know, a pastor without a pastor is a pastor without pasture. Okay. And olina okuba n'omusumba kati nga Musumba Jackson kyakulabirako eri eggwanga yasumbibwa musumba balebe ekkubo ya musumba kati twalokokera wano nga tuli bato by then twali ku ssomero. You can't believe it, and netugenda tandika obuweereza. Wano we mwali ku highway ne Pastor Bugembe. We mwali nalokokera wano Pastor Wilson ku Trumpet Center. Bani abalala balokokera wano? Apostle Wilfred. Then Annie Treasurer. Ate Pastor Justin Nabos. Justin tato yali musumba bali Kamuli. Amanya ago ga busumba. Waba nange kyobula nina amafuta fa bana basumba. Naye nga tuzeri ennyimba mekazo olina ku album ene empya. Wow, album kuliko ennyimba musanvu. Nyimba musanvu. Tofunye challenges kubanga kirabika nga wadde COVID bikutambulidde bitya si byangu. One, nothing can go beyond. I beg your pardon. Nothing can hinder an obsession. When you are obsessed enough, you go for it. Okay. So music is not a pursuit for money. Music is a spirit. You need to do it. Mukama alete nyimba ngo inozikola. Okay. Ate bobo inozikola. You need to go to the studio. Kati wogenda mu studio okozesa sente. Okay. Kati sente ezo, it's a level of sacrifice. Pa oluyimba lwa mitwala namu etaano. I know. Odukola audio, video wetaga almost 1.5 minimum. Sometimes 1 million olinga kutaasiza. Some videos are for 4 million, 10 million. So if you've not reached a level of sacrifice, you can't settle via music. Because takuwerawo sente. We're just working out a system of music mu ggwanga lyonna okulaba nga ebintu biterera. So it is a pursuit wefiiriza nogamba nja kukola ekintu nga kirungi nogamba nja kukola ekintu ekinaawa abantu omukisa muwaso n'omwoyo oyo kubanga Katonda abakwadde oluyimba ng'olina oddukola kati nga for example oluyimba olupya soko olutuwemu akapera kubanga n'akadde kalabika nga katuweddeko lugamba kantambule nga ndi naawe Yesu. Okay. Yeah, I got it time ya corona now. And distractions zajja, confusion zajja in my personal life. Okay. And so I came to a revelation tinatambula ne Yesu. Yesu angateko dola.
Amina. Ninatambula ne Yesu angatteko omuntu oyo anayimirira nange. Otherwise weekwata ku bantu. Oyinza ogwa. Omaliriza nga wejjusiza. Neweekwata Katonda omaliriza nga akuwadde abantu. Right. So at the end of the day, you sacrifice no gano okole nyimbe. Music, until music is a revelation, it's just an aspiration. Okay. Nenga bachisoso katwa mokapera kulimbo olupya. Olupya? Ugamba kantambule ngandi nawe Yesu. Kantambule ngandi nawe Tata. Kantambule ngandi nawe Yesu. Zenatuka eyo jengenda bana ngendomazi ngali jeriri. You know the people who sing and they really sing to the soul. Anyway, omusajja Katonda nti bobo oyimba osoka gama mukama ampe ekisanti bwe nyimbira abira blessed, you know. Yeah. So when you're singing, there's that holiness that someone feels in inagamba dala. I think you need a manager as well. Mani katoyinzo bango lusuli busy. You need somebody very strong atambuze music yon. I'm not just needing a manager. I've got a revelation about music. Okay. I'm doing something very, you know, someone sings one song and they jump up. Okay. And you know, music is a very strong network. It needs discipline. It needs a team. So I have a very, very good team. So far we are building a team of some few people that they are not known but very sharp, very good. And by the way, we are trying to work out a network of a very, very powerful empire of music. Okay. And it's going to help the body of Christ. We are building a foundation for it in Jesus' name. You need somebody by the Atamze music. I know it will bless people. I want to remind you about the Blue Crane Communications, but later day, my UG Wi-Fi hotspots, like I already said you, it is very fast, reliable, and affordable, unlimited internet. Just know it's in and around Kampala. Just know you'll connect to over 270 hotspots, and you will download mega files. You listen and upload music, live stream games, and have actually meetings remotely all trade online for as low as 826 daily. You can as well have it weekly at 5,782. Eojajiko wiki number. Bobanga biensomye mbadde papa mukwano. For more information, just call 0200501700. Or you can email myug@soliton.com.ug or visit our social media pages. That is my UG Wi-Fi is powered by Blue Crane Communications. Ebintu bino bya internet. Woyagala okubanga atogikozesa bakubireko ku simu eyo kanjidde mulumu eri 0200501700. Munango nja kubanga so ogikosa. Nenga kadde kaweddewo olina botumira. Wow. Nina bentumira. Okay. Nja kutumira mukyala wange. Amwagala nnyo ddala. Webale kuweereza Katonda na kwagala Katonda. Amina. Buli kintu kyonna Katonda akisobola. By the way, she's my OG in Mengo Senior School. You told me. Yes. Yeah, you told me. And by the grace of God, Katonda agenda kuba akola ebirungi. Muwaso n'abantu benkola nabo. Amina. Ne nja kutumira bannaye producer Ivan. Namesake. Anyway, akadde kalakanga katuwedde ko nenange njaga kumasa okutumira mukulu ate Chiyaga Gaddafi eluddawo ku Nomak omwami obambi mukwano gwange nnyo ali mu bintu ebyokutimba nti nkwagala nnyo we balikuwa na mutima mulungi ku kizimbe. He's a very good person. Ate ayagala nnyo kachumbari. Ate nga sirabidde kutumira ko my dear dad. I'm praying for you that you get so well. My dear name is Natumbwe Dorothy Rains. Follow me on Instagram. You'll get me. Neka kati katumire akaimba ka Pastor Ivan kapya nnyo kanonyeko ku all social media platforms ze. Amasoka ngonganyizo okulaba amagenda gange nekkubo erinto sandirabye naye sirina manyi sirina subi indituka kwiwotali berekerako sokayo tusayo wena nyini byonna jambako watirako tomfako sirina manyi
kantambule kandi nawe Yesu kantambule kandi nawe Tata kantambule kandi nawe Yesu natuka ngenda limunaku mu lugendo lwange sirindaze kyenyiza buli kimu kukwasiza guno nyambaho amazima nze n'amagezi gange ngezezaako binnye nesanze ntubidde yegwesuubi fuukira ettaala ery'ebigere byange ennange nvugira bulijjo ngoberere